Alabya Bajjo mwena akatambya akatambula. Bakatadde sawa mukaaga nga champion gudo yakamala concert ye. Era mwena abampuliza ku BTFM na Uganda. Harriet Sikini oyo mwala yatadde video eyo ye sponsor we. Kalize kandi sokogera amazima. Omwala bamuyita Nash. Nash, yes. Yagula tiketi za Harriet Sikini milioni nga mmeka? Bwe twakoze live ne Abitex ne Kaya Wisdom ne tubuusa abantu nti bannange shesa zo musajja kuba amazima gennyini njogera nga nkute Bible omwana yafunya abantu 200 okumanya abaana abo baswadde balazenga abantu ba mu maaso ate nga batudde nga ne mukutula mulimu amabanga twali njaga kulaga jaga kuzimba kibana jaga kuzimba nakuzimbira program enyume sagala ochamuke anyonyola kyavudde ku kyo kati mbadde nkugamba ndi sirabangako mu bulamu bwange ntegese ebivulu ndi musajja mukulu n'emyaka 3 siranga sikogeza mutima mubi elugo gaawo sirabanga omuntu yali akoze show nafuna abantu 200 ero ne yasose era sirabanga kosho je bayogeredde bigambo bingi ngasho ya Harriet Sikini amanya amawulire nagamba nonyani kubanga oyo mwala nashigulo mukazi wa Budumulasi akwana abayimbi nabateka mu agula obuvubuko obuto nabuteka mu sente kadi zina musanga ku Happy Boys ne musanga nga atudde nganywa bia we nansembere yansanga ntudde jali emyaka 5 emabega nansanga nga ntudde ndine mubala amanyize mubala sibira na bakasi oyo kubatadde ka video silabira mwana njagala mbanyonyole kubanga bamanyi nti Bajjo serebu njagala mutire erinya tala ekisi kikulu kunze kwana abasajja abatalabira abana ba kanso kamale polisi omuwala asala ku Happy Boys nga mweru muzibu nali mayinti ali mweru ko original yannonya wendi wali amanyi alinga nagamba hi Bajjo hey, Bajjo, you are my celebrity. Simanyi fine ngamba oli fan. Sibujukira. Yaka ngeta mabega. Mugamba oli fan wangu manyize bafani nabo sibayina ako buzibu. Ngajja atula. Ngamba Bajjo simanyi neria mugabo kweli ya muchechi. Andize mkoza lulimi lw'abantu bakulu. Nangamba Bajjo neria amu. Nemugamba nanga okweli ya muchitegeza Bajjo nkwagadde. Nze ntambula n'obukebera bwange. Babuta HIV testing kits bulaba sirimu wa weeks bili babutunda ku Lasent no mukebera ne mukebera kali yaja na excitement nyingi nnyo bajja muwahaga haga yaleta obuzibu naga Bajjo ngenda fira mu kifuba kyo esanyu ngali mutta nange nengamba o Katonda byagabulya bana ne Katonda ngabudde omwalo omweru ngaze simanyi okwelya mukitegeeza kirala kati munange malo kebera ngenda ne muddwaliro mpuliriza nku kadimande ngenda ne muddwaliro nkebera omukazi nga mulamu filimu esoka ya